Abayizi 589 be bafunye digiri, diploma ne certificate zaabwe mu masomo ag'enjawulo ku ttendekero lya Uganda Christian University e Mukono. Ku mulundi guno abawala balebezza abalenzi nga babadde ebitundu 56 ku buli 100 ate kubatikkiddwa bonna abayizi 44 bokka be bafunye digiri esooka bokka. Wano Senkulu wa University eno kitaffe mu Katonda Right Reverend Stanley Ntagali wasinzidde n'akubira gavumenti omulanga okuyamba ku matendekero gano ag'obwannannyini kubanga nago gakola omulimu gw'amaanyi okusomesa abaana b'eggwanga. To support private higher education by making it affordable and to assist it so that it can flourish. This will only be possible if government gives tax relief to private, not-for-profit education at different levels. Ono era atenderezza nnyo omulimu gw'ekkanisa ya Uganda gwekoze okusomesa abaana. Ate yamyuka Senkulu wa University eno Canon Dr. John Senyonyi asabye gavumenti ebayambe ku kibbataka ekikudde ejjembe ku bintu by'ekkanisa nga n'ettaka erimu ery'ettendekero lino lijjuddeko enkaayana. Wadde abamu ku bayizi abatikkiddwa basanyufu bya nsuso naye beeraliikiridde ekizibu ky'okufuna emirimu nga mu kiseera kino okunoonya omulimu mu ggwanga Uganda nagwo gwafuuka mulimu mukulu ddala. Sooka kwebazako Katonda really tebibadde byangu. Ndabye nga tugenda okufuna dead semesters olwa retakes nga ebibuzo ebimu bizibu tetulina gadgets n'ekirala ssente za UC okuziteeka ku deadlines nakyo kibadde kisomoozo ky'amaanyi naye twebaza Katonda nti tumaze naye obweraliikirivu tulina bungi naddala ffe abaana bamaze okusoma nti naddala ba mass communication nti media houses ziri overcrowded tetumanyi we tugenda kuyingira naye tuweesize mutonzi nti anaatufunira ekifo. Challenge y'amaanyi eriwo nti emirimu tegyalabika bulungi yeriwo ey'amaanyi kubanga if you look at wotunulira bagraduates abafuluma buli mwaka from the various universities bangi nnyo ate emirimu tegiri balanced guno gwe mulundi ogw'17 ng'ettendekero lino erya Uganda Christian University Mukono litikkira abayizi abakuguse mu bintu eby'enjawulo. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Kalumba ku lwa WBS okuva